Sawa zigenzo okuwera 2 ez'okumakya nga basuubuzi mu kibuga Kampala bagobye edda bumale mu kisenge ky'ekitongole ki UBOS omutesezebwa okwongera okwegeyamu ku bizibu bye balina ne bwe bandyagadde bigonjeerwemu ne Ssaabaminisita Robin Nabbanja. Ng'ogyeko abasuubuzi ne Ssaabaminisita, ensisinkano eno yeetabiddwamu abakungu okuva mu kitongole ekiwooza omusolo, Minisitule y'ebyobusuubuzi, ebyensimbi, ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu mu ggwanga ki UNBS, ko n'abantu abalala ssekinnoomu abaagaliza abasuubuzi ebirungi. Oluvannyuma lwa Ssaabaminisita okuggulawo olukiiko, abasuubuzi bakombye kwerima olukuŋŋaana luno okugenda mu maaso nga bannaabwe 17 abaakwatiddwa olunaku lw'eggulo ne basindikibwa ku mmeera eluzira tebannateebwa. Tubadde tusaba abantu baffe bajje wano abaakwatiddwa, miitingi egende mu maaso. Kaakati ekitegeeza olukiiko tulukomyewo sanga 8. Meeting adjourned. Dibiggweredde ng'olukiiko lusaziddwamu era abasuubuzi bonna ne basimba lwa kasota okwolekera kkooti ya Buganda Road okulaba nga banna bwe bateebwa. Eky'omukisa omulungi kkooti gye batwaliddwa ey'oku Buganda Road etudde mu bwangu abakwate emisango gye basomeddwa ne bagyegaana era 16 ku bo ne battebwa kakalu ku mitwalo 2 n'emitwalo 55 eri buli omu abeeyimiridde nga zonna za butaliiwo okuggyako omu abadde talina mutaputira mu lulimi lwe. Oluvannyuma abasuubuzi bakomyewo okwetaba mu lukiiko ne Ssaabaminisita era ekisenge mwe babadde bateesereza eky'ekitongole ki UBOS kikubyeko bugule era bangi balekeddwa ebweru olw'obufunda bwakyo. Mu bwangu olukiiko lutandise wabula lubadde kyerujje lutandike ababadde basibiddwa ne batuuka era bannaabwe ne babaniriza mu ssanyu eritagambika. Awatali kulonzalonza kwonna Ssaabaminisita ategeezezza abasuubuzi nga batalina buyinza kusalawo ku nsonga ya musolo ogwa kiro nti wakuzitwala mu lukiiko lw'abaminisita ne Paalamenti okola ennongoosereza mu tteeka ku musolo guno newankubadde abasuubuzi kino tebakimatidde. Twakubaganyizaamu tubadde n'abakulu abamanyi eby'amateeka ne bagamba nti kati lireteeko okulikyusa olwedde nga tuli wakati mu mwaka tulina okwiddaayo ne tugenda mu cabinet eyeekulemberwa president then ne tulireeta mu parliament ne tukikyusa. Ku nsonga y'ebyamaguzi okulwa gye bikakasibwa okutuuka mu maduuka oba clearing bw'abadde agenda okujoogerako akulirayo RA John Musinguzi kati abasuubuzi bamwambalire nga bagamba nti bukyanga atuula mu ntebe talina kye yali abayambye. Wabula mu bwangu watondeddwawo akakiiko k'abantu 7 okunoonyereza ku nsonga lwaki ey'amaguzi bino birwawo okukakasibwa. Twayagadde tufune amannya ameka ffe nga tulowooza nti Mwami Ismail Kaddu batuweeyo n'omukyalo omu. Akakiiko kano kaweereddwa ssabbiiti emu yokka okola ku mulimu guno abasuubuzi baddizibwe emmaali yaabwe. Bakole emisana n'ekiro mu wiiki emu balina okuba ng'omulimu gukoze eki. Oluvannyuma abasuubuzi baweereddwa omwaganya okwongera okwanja ebizibu byabwe wabula ensonga y'omusolo buli omu agisimbyeko Nakakongo ngeno webogerera omukungu wa URA John Musinguzi ebisongovu. Commissioner atugamba tusevinga ku ba container leaders which we admit nti at some point waliwo weakness. Naye kati gwe olaba bwe watujjako ba leaders n'otuwamba otuteeke ku house bill ku mpaka gwe teweebuuza lwaki tukyagalawo. Tujja n'ebintu byaffe ku airport ne babiteeka mu kago ne malamu omwezi mulamba nga okubikirya linga ne tubanga ababbe ebibbe. Abasuubuzi mubabala mwatuteeka mu informal sector abantu be bategerera obutegeerezi. Naye bwe nali nnoonya ssente oba bakama baffe abatukozesa bwe baali banoonya ssente temwali nabo. So bw'afuna ssente n'asuubula bw'aleeta engatto n'agamba nti eno yeesatu kitundu ate teweefuula mugezi gamba nti ya 7 nga si gwe agimugulako. Ensonga endala erumya abasuubuzi omutwe kye kyaba China be basuubulako ebintu okutandika okubitembeeya era wano bangi balabiddwako ng'emitaafu gibeetimbye obwenye mwe basindikiriza Ssenkulu wa URA okulekulira. Tujja kusaba His Excellency obasobola batufunire kamisoni omulala n'akolera ku bantu.
Commissioner, you must resign. Thank you very much. Ekisinga okubaluma ky'ekyamawanga amalala agaliraanye Uganda emisolo gyabwe okuba wansi nga n'abo bali babasuubulako okuva mu mawanga ago eby'okujja Uganda baabivaako. Twoleetanga ebintu maama nga tujja ebintu ekyaine tubireeta wano nga waliwo Abaganda fe abava e Rwanda n'abava e Burundi n'abava e Congo nga bajja ne babisuubula ne bagenda ne bazitwala ku booda ne baddamu ne bawa omusolo gavumenti ebeera nga efunye omusolo gwa mirundi ebiri. Baalinyisa omusolo wano Baganda fe abavanga e Rwanda ne Congo tebakyasobola kujja. Newankubadde byonna byogeddwa, Ssaabaminisita bategeezezza kimu nga Paalamenti balina okusalawo ku bizibu byabwe. Wetuviiridde mu lukiiko luno nga tekinnaba kumanyika oba abasuubuzi amaduuka gaabwe banaagaggula olunaku olw'enkya oba nedda. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.